kutuwa. May all glory go to his name, Ekitiibwa kyonna kigende erinnya lya Yesu. and may he continue to do great and mighty Era works ayongere in okukola us. ebintu eby'amaanyi mu masekati gaffe. In Jesus' Mu mighty linnya lya name. Yesu ery'amaanyi. Let me anoint you Kakati kankusiiga for the mafuta office, ku lwa ofiisi eyo. because Kubanga you are going to, many things are going to discover bingi ebigenda during okuzuulibwa your tenure of this ng'oli mu office. yaafeesi eyo. More minerals Minino nnyingi endala and even the management of it. n'enfuga y'ekifo. Omubaka Nyamutooro Fiona olunaku lwajjo yazzeeyo ku kyaki wali eri ku Miracle Center Cathedral wa Pastor Kayanja bw'atyo n'ateekebwako emikono onono kitaawe alombojjeza ennaku gye yagenda mu maaso n'okubeera ng'ayitamu okukuza omwana ono. Birabe ne Edrisa Musuuza talusuulidde mwana byonna ngenze maaso n'okubeera nga mbikuleetera. Alaba emboozi ya Nyamutooro minisita wa Minerals nkugambye bikaabya amazige oboolyawo naye ate nga bizzaamu amaanyi mu ngeri emu oba endala. Njagala okujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa kugamba mukubireko ku ssimu yesimbyeyo 11 gwalina ebizibu ebyenjawulo onoonyeza visa ogenda ebweru ebuze omu abaana balwadde ebirwadde bakubwa ebirwadde by'otategeera agenda maaso n'okubeera nga omukubirako agende maaso n'okubeera nga embeera azitereeza mu ngeri emu oba endala oleme kubeera nga obonaabona n'ebizibu ebikuli ebukiika nga omwana aloga nnyina. Njagala ogenda maaso n'okubategeeza ate ggwe wenna akyalina bizinesi osobola okujja ne tulanga ffenna tukubireko ku ssimu ye esimbye 57 awo ku screen eyasubscribinga edda nkwebaza bwebaza ate ekyo wakola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala agwata na subscribinga n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga mwana wa ddadi tugende maaso n'okubeera nga tunyumirwa embeera vidiyo eno okusabira gimpeereka like nga bw'eri enkola yaffe etambulire ddala etuuke ku oyo omulala yandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Kakati nsaba munzikirize wano nno wetuba tutandikira ne taata wa minisita Nyamutooro Fiona nga mwatwannyonnyola engeri gye yakuzaamu omwana ono, then nkuwe ate ebigambo bya minisita Nyamutooro ate nabyo ogende maaso n'okubeera nga obaolyawo obijjamu ekinyusi. You a singer. Nali simanyi nti oli muyimbi. Thank you, Pastor. Webale musumba. We are here to thank God Bazze kwebaza Mukama for the promotion of our daughter Fiona. olwa okukuzibwa kwa muwala waabwe Fiona. Pastor, not many people know the story of Fiona and my story. Abantu si bangi abamanyi olugero lwa Fiona ne taata. The testimony we are giving now is not something of yesterday. Obujuzi bwa leero si bwajjo. We joined the church in 2005. Bajja mu kanisa eno mu 2005. That makes it 19 years today. Bawezezza emyaka 19 leero. When we came here, Fiona and my other children who are not here were all primary school going children. Baagenda okujja wano n'abaana abalala batali wano bonna nga bakyali mu primary. Fiona herself was in primary. Ne Fiona nga ali mu primary. By that time, there were 2 buses that used to work. Waliwo baasi bbiri kabandoole zaali zikola. One will park at Makerere, one will park at City Square. Emu yapakinganga ku University Makerere endala ng'epakinganga ku That City was Square. our means of transport. Ze baakozesanga okujja okusaba. The time when the church was under attack, Ekkanisa bwe yalumbibwa. we were advised by people to leave. Emikwano gyabwe n'abantu abalala bagamba nti That is muveeyo. the time we made the decision to wed in the church. Olwo ne bagamba nti tugenda kugattibwa na mu And we had church. our wedding Embaga here. yali wano mu church. We came as baby Christians, Bajja nga bawere mu mwoyo. but now we can sing a song that even pastor has appreciated. Kati basobola n'okuyimba oluyimba musumba lwasanyukidde. So I just want to encourage somebody Ayagala kuzza mu maanyi abantu. that please, the anointing is here. Bannange wano waliwo amafuta agaddala. It might take you 19 years like it has taken us. Kiyinza okutwala emyaka 14 nga kibatwalidde. It take you maybe 2 weeks or 3 weeks depending on how God answers your prayer. But please stay, remain here. Sigala mu kanisa eno. Pastor, I'm just grateful to God. My heart is full of joy Katonda ajjudde that today we thank God for the promotion of Fiona. olw'okukuzibwa kwa Fiona. God has done so many other things in our lives Katonda akoze before. bingi mu bulamu bwabwe. And in the 19 years, it is not always joy and glory. Si buli kaseera nti badde musanyu kyokka. There was a lot of pain as well. Balabeko ne kulumyi There's bungi. a lot of suffering, of complaints, of wrong things that we are going through. Okubonaabona, okwemulugunya n'ebintu ebibi But we stuck to the glory of the Naye God baasigala of Miracle beekutte Center. ku kitiibwa kya Katonda wa Miracle Center. Now the God of my pastor has opened the doors not only for Fiona, Katonda omusumba we
tagudde luggi lwa Fiona yekka. But when the door opened for her, all the family went with her. Bamuggulira oluggi, family yonna yagenda naye ne bayingira oluggi olwo. And we give thanks to God. Ekyo bakyebaliza Katonda. So we are here to say, Ebenezer, this is how far the Lord has brought us. We still believe there are more glory ahead of us. I just wanted to give this summary and to encourage Christians out there who are believing in God. These things happen. Just believe in God and believe in your man of God. In period that we are here, we will listen to the words Pastor says. We have been sowing seeds. We have been paying tithe. Whatever he tells us to do, we do. While we wait for the Master to answer the prayer. So we thank God. I want to give chance for Honorable Minister. Now the protocol has changed. Come on, somebody clap your hands to Jesus. Even me now, who is the father, I have to address her properly. Because she is the Honorable Minister. Amen. Amen. Come on, somebody clap your hands to Jesus. Every parent here, get up and clap your hands. Because it's about to come to your house. Sinzira ku taata wa Fiona Nyamutooro agamba bagenda maaso n'okubeera nga abajja mu Kampala nga teriyo muntu n'omu abamanyi, but Musumba Kayanja kwoteeka Miracle Center ng'ekkanisa bagenda maaso n'okubeera nga bababeererawo okutuuka ate ku kino. Kati nno ye Fiona ate agenze maaso n'okubeera nga yeebaza Musumba okumusabira ate era kwoteeka n'ekirabo ekya Edrisa Msuza gwe yagenze maaso n'okubeera nga afuna. Ajjukira nti Eddie Kenzo yakavaayo just previously n'ayogera ekituufu nti ye agenda maaso n'okubeera nga akuba mu kibatu kya minisita amanyikiddwa nga Nyamutooro. Era bino yabyeyogerera mu katambi kano ke ngenda ogenda maaso n'okubeera nga nkuwa then ate ngene maaso n'okubeera nga nkuteerawo Nyamutooro owulire ebigambo bye. Uganda dala. For example, my brother said I'm here. Navala lavanji nyuano. So, never come up. Thank you so much for loving football. Thank you so much for playing football. And thank you so much for being there for each other. Mutambule with the never come or reach it up with you know and think in Songarachi, I'm saying that they have put it with you know. And so, Mchala Wangi, Kati nno akonga bw'omaze ogera maaso n'okubeera nga okalaba ate era n'ekifaananyi ekyo kyenkuteeredde. Ojjukira nti Edrisa Msuza ono by the way just previously yagenze maaso n'okubeera nga asibulula abayisiraamu ate nga mwana muwala Nyamutooro y'omu ku abo nga yabadde sharia nno mwattu n'agenda maaso n'okubeera nga atoola salaamu. Era ssaawa yonna bagamba yagenda maaso n'okubeera nga atoola shahada kyokka ono amanyikiddwa ennyo ng'omwana ow'omu kyaki wali ku Miracle Center Cathedral Elubaga. Nzikiriza ate nkuwe Nyamutooro owulire ebigambo bye. Thank you, Pastor. Webale Musumba. Praise God, church. Ekkanisa Mukama yeebazibwe. Pastor, as it is written in First Chronicles, ebyomulembe kisooka. give thanks to the Lord for his good and his love endures forever. Kubanga mulungi era okwagala kubeerera emirembe gyonna. We stand in agreement with that word n'ekigambo ekyo. and we partake of the blessing that comes with its fulfillment. Balega mukisa ogujja mu kigambo ekyo okutuukirira. With grateful hearts, n'emitima egisiima. we continue to stand and believe in the God of miracles. Okuyimirira nga bakkiriza mu Katonda akola ebyamagero. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Isaaka ne Yakobo. As a family, we are very grateful nga family basiima nnyo for the journey that we have moved olw'olugendo lwe batambudde ne Katonda. And no matter the circumstance, no matter the ensonga mbeera ki, we have no regret whatsoever. tebejjusa kintu kyonna.
We shall continue to glorify his name. bajja kwongera okuwa katonda ekitiibwa And we continue to pray for more protection, bongera okusaba katonda okwongera obbakuuma for wisdom, knowledge and bongera understanding, amagezi okumanya for n'okutegeera more elevation, n'okwongera obbasitula all for the glory of his byonna name. okuweesa katonda ekitiibwa. As we give thanks today, nga twebaza katonda leero the prayer of my heart is that okusaba kwe kuno all of us as a church stand in unison for Uganda. nti ffenna ng'ekkanisa tuyimire mu bumu ku lwa Uganda, We pray for our country, tusabire eggwanga lyaffe, but most importantly, n'okusinga byonna we elevate our voices as small units of families, tuyimuse amaloboozi gaffe nga units entono ez'amaka, because that is what forms the nation. amaka nga gegasi ge gakola eggwanga. I am a proud daughter of Miracle Center Cathedral, because Yeah, Miracle Minister. Center Cathedral is built on a strong family. muwala wa Miracle Center era akyenyumirizaamu nnyo kubanga Miracle Center ezimbiddwa ku musingi ogw'amaanyi. And Pastor, I want to thank you Musumba akwebaza ekyensusu for showing us the way, olw'otulaga ekkubo ettuufu, for being a great leader. olw'okuba omukulembeze ow'amaanyi. As a young leader, there are very many leadership qualities that I silently learn from you from a distance. ye ng'omukulembeze omuto waliwo ebinyusi bingi ebyobukulembeze byakuyigirako mpola mpola eyo mu kyama ng'akutunuulidde. And we might not have the right words to express our gratitude of how grateful we are bayinza obutaba na bigambo bituufu To kusooka God kunyonnyola kusiima kwabwe eri for katonda having you in our lives, olw'okuteeka mu bulamu bwabwe, for having you as a nation. n'okuba naawe ng'eggwanga nti yakutuwa. May all glory go to his name, ekitiibwa kyonna kigende erinnya lya Yesu, and may he continue to do great and mighty era works ayongere in okukola us. ebintu eby'amaanyi mu masekati gaffe In Jesus' mu mighty linnya lya name. Yesu ery'amaanyi. Let me anoint you kakati kankusiiga for the mafuta office, ku lwa ofiisi eyo, because kubanga you are going to, many things are going to discover bingi ebigenda during okuzuulibwa your tenure of this ng'oli mu office. yafeesi eyo, More minerals minuno nnyingi endala and even the management of it. n'enfuga y'ekifo ekyo. The Lord uses people Katonda akozesa to abantu create wealth okutonda for obugagga generations to come. olw'emirembe girijja mu maaso. The red tape will be removed. ebibadde bikugira n'ebiriisa bijja Thieves will be kuvaawo, removed. ababbi bajja God kugibwawo, will protect you. Mukama ajja kukukuuma, God will continue to give you faith. ajja kwongera okuwa He will okuganja, keep on rising you up. ajja kuyimusa buli The Lord will kiseera, guide your Mukama ajja steps. kukulungamya There entaazo, will be a wisdom ojja kuba when n'amagezi you open your mouth to bw'oyasamu speak, okubaako or ky'ogamba, when you handle issues. oba bw'okwata ku nsonga The Lord zonna. will surround you with the Mukama right ajja people. kwetolooza abantu He will abatuufu, remove the wrong people, abakyamu ajja and He will bakuggyako, give you a heart of ajja kuwa Solomon, omutima gwa a Sulemaani, heart of wisdom, omutima a gw'amagezi, heart of omutima understanding, gw'okutegeera. and may God favor you. Katonda akuwa okuganja. From today, Kuva leero, may He continue ayongere to remove everything wrong away out ebikyamu of your byonna way bikujje mu and kkubo, bring the right thing. akuletera ebituufu. For He has been with you, Abadde naawe, and He will always be era with anaabanga you. naawe. You are blessed of the Oli wa Lord. musufu eri Katonda, In Jesus' mu name, linnya lya Yesu. you are the Lord's battle Gwe axe. mbazzi ya Mukama You are the ey'entalo, Lord's hand gwe mukono gwa as Katonda, God works nga Katonda akola, and blesses era nga wa omukisa before your bosses maaso ga bakama and abo, those whom we're going to work with. ebya bwogenda May okukola the nabo. glory of the Lord shine Ekitiibwa kya Mukama around you kikwakire, and prosper you. akulaakulanye, In Jesus' mu linnya name. lya Yesu ery'amaanyi. Amen and amen. Amiina era Praise amiina. God. Yesu yeebazibwe nnyo. Hallelujah. Haleluya. You may be seated. Emboozi ya Nyamutooro nkugambye teggwa maloja okujjako gamba nti ate munzikirize mbagambe gwagala okulanga naffe tukubireko ku simu yiye sembyayo 5 atakumira mpera geremas nokwera nga bankumira beyond the newsroom ya channel yaffe ate kwe tuba tutambulira 24/7 tubaawo Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dua gamba mukubireko simu esembyayo 11 ku screen wamma ate tutambuze ensonga ffenna kale akumata kumira mpeera kambalekere kano Nyamutooro nga abalamusaako mu kiramuso kya Allah ekya assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I guess apart from the greeting and saying shukran, my Arabic needs some more lessons that I should